Birembo Pastor Bugembe yatulaza mu kyalo. Pastor Bugembe muntu. Ne love si ya pressure. Love si ya kukaka. Love si ya kuforcinga. Love si kabampane. Love tebahwasiza abantu. Love tebahwasiza family. Love we wasiza nga gwe ngoli redde ogamba yono. Bantu bangi nnyo bakoze mistake mu bulamu bwabwe. Ne bagala okusanyusa abantu batagenda kubeera nabo mu bufumbo. Ne babasanyusa ne bakola omukolo nga gw'amaanyi nenga asiba maziga. Takyasula waka yafunayo omukazi omulala. Obufumbo yabuvaamu dda. Bantu bangi nnyo balaba ku ma TV awo bagulaga ndi mufumbo. Nenga inayo Saidi Dichi emu emirembe. Bantu bangi nnyo bakolaga nti alina omukazi ono. Nenga ayagala mukazi n'abasajja. Ate bamanyi mikwano gyo. Nga yoli babaita bisexual. Si bisexual babaita batya. Babaita batya bisexual. Go what degree tuyambe ko babaita batya. Yes, bisexual. Babaita bisexual. Nga ayagala omukazi n'omusajja. Oba ayagala omukazi n'omusajja. Neto damu kunteka mu bintu ebyo ngo bachali bange. Gwe siba chalibo? Nze ndagana okulaga n'eki kimani. Era nze nkizo ntoli kikimani nga nkwewalako nga kwejjako. Abantu bakana kumbuza ne gayo ono. Ende bali babiri nga bamukwano storage. Kikyatuukawo. Nze wenzula nti olimu olwa mukama webazibu kyuke mabega. Nga nkota. Nesi kuinako obuzibu kwero ne musokewo. I don't have a problem. Ogamba nze ogamba bali. Gwe ne mikwano gyo. Sikuinako obuzibu. Kubanga oli musajja musiraamu tekuliiko aya yonna mu Qur'ani egamba nti omusiraamu yenna olikyukalanga n'otunza musajja munno n'omugamba nti mukama waffe yeebazibwe. Kikolangako. Naye ate obeera n'emikwano nga zikikola. Mukama ajja kwokya bugwe omuliro. Gwe tojajinga. Tojajinga. Wemba nsobola okuleetera aya ekulaga mbu kibi. N'otakiraba mbu kibi. Nkuleetera mutonzi. Subhanallah. Wandiyambe n'obikulumu. Bumanyi katika nkuyigirizamu kino kimu. Bw'otambula n'ekibi nawe ofuuka ekimu ku kibi. Bwanga mukwano gwo mubbi nawe obeera mubbi. A friend to your enemy is also your enemy. Mukwano gwa mulabewo nawe abeera mugulabewo. Indirect. Kati gunawe oli otokubanga oli mulwayini bo. Omuzimu gunakulinnya bulinnya. Naye gunakulinnya tujja kutandika okukulaba ng'otandise kukola wooti. Giso! Omimbi waffe twasigaza mbuna mwaya. Oyina date yoddi sokojje abantu bakulabeko wano. Oyina date yo ali ku gundi ku lwa mama Mariam Ndagire jangu wano. Ayina shoye. Totuula jango isi. Totuula jango isi obuyisi ono muyimbi. Muzanyo wa mizanyo muyimbi. Okutama mu bukutani. Kutama katini. Katwasi Jacob siya akutama mutane tu. Muyimbi muzanyo wa bina Uganda. Giso. Giso mmanyi. Nchikumalire nedda nnyama. Wamba ndi single mother. Giso kitegeeza. Nchimaleyo nti. Chimaleyo. Alinda kachimaleyo. Otegera amanyige. Giso kitegeeza ki. Giso kitegeeza ki chimaleyo. Ngenda kigenda kivaako. Nina shonga abiri mwenda. Giso kitegeeza ki. Tojja jogera nga tukyogedde. Giso kitegeeza ki. Giso kitegeeza ki. Gombola Internal Security Officer. Gombola Internal Security Officer. Aina shoye. Tugenda tumwagire. Ndi? Ngabiri mwenda August. Ngabiri mwenda August. But very few. Red carpet. Kuyimba aba muzanyo. Kuzanya kuyimba. Live na kubanza nya stage. Njagala abakazi basingo maza mtandiko noteka mu party ya single father. Bano bajja ko. Bana babona atete mu byogera. Nyaje ko police single father. Nali. Sichali na mama we. Nali sichali. Gwani yagamba muno ina kubanga mama yafa. Ana kubanga obanga tata yafa. Nali kati sichali. Sichali single father. Leo tugenda tukawagire mu mwezi gw'omunana. Ogw'omunana nga meka? Abiri mwenda. Bati very fear. Kwa tunagulayo table. Si ya sente nyinyi. Tujja kuwayo 10. Tuchogedde mu kamera. Tujja tusale ezo. Ngaffe tujja na mabibi kaga. Tofu kamera. Kwa mpesa zo zimanyi oziyina. Tofu kamera. Naye ono by the way. Diso njagala kufuna yo single mother mukola ko yinda. Otuuse. By the way no muyimbi ebyaddala.
okuyimba kuyimba Zeni single mother lwokubono toshokeza ndi single mother baana bami omungu naye ninga ayina 10 omusajja yadduka ekyenkana yeewamba mwewamba wikyejja katuyonda jangu ngulinze mbawaawo jangu ndukowe bewamba nona ayinza okubagamba singa ovaala nga yeewamba weewambi naye lwakuba kati yono bambi tukkirize mwana yamulina esaga nti yeewamba oba omukazi omwana gwe wamumugjaku samumugjaku oyinza okujja nogamba kusinga omumaata naye nga gwe wava mu maka gange nodduka n'ogenda abambi oli omusajja yeewamba weewamba saddukayo yeewamba weewambi omwekokola isamwekokola kuba nnamufunamu akana akalungi high five namu akana akalungi omwana essanyu lyange tusonkogairidde toddamu kuzaala gisa abasajja ennaku tebakyategeera amagi nkyagalina emundu ziteeke kugombolola akanako ganyiiga naye wakomawo omusajja atasobola talina waayita bano bataddeko ekikomero kimanyi bano bajjakobo kiyitirivu lisogenda wamma ngenda kusomezebeka ngenda nsomeza 29 August Bat Valley Theatre tickets emitwalo 2 teba 5 hadi sugar baby the woman tebo yongera kaana tebo yataano nokwongera kaana nkuwa 10 njakuwa 10 sizina nkuwa 10 sisuka 10 ngenda mu kalulu ze tikiti 2 nawe ogera kukubisayo posta tit for tat ogera kukubisayo posta nkuwa 5 mpa tole anti naye nyina alina okwekubisa posta byange obimanyi aisi giso endeka kasita tisho tugiranze oyo sebo azanye emizanyo ebyaddala ne firimu azizanye naye bambi muntu mulamu alina ttabu ali easy kazi kasirikale abantu bagamba pasita katukano ko katunoonya omuntu agadda oba abantu bagamba ze pasita amaki njaga okugamba tunza neno kamera bulungi nnyo pasita oli musajja wa katonda nkusaba kintu kimu kyokka baleke boogere weewe obudde kubanga nze jja kubera tugera kubeerayo teri muntu agoberera mu kyaki agera kubeera mu bufumbo bwo gwagera obubeera mu bwogu n'omukazi gwoyagala tekiri about bantu bakibi agenda kwogera kiri about gwe pastor nze pastor nkwagala ne bayibuli yo gyewampano nga ndimbona mwana nosabira ne office nkyagiyina nja kujja ne ku Sunday nsabeko eyo ku church Sunday ngenda tunagenda fembi Sunday ngenda kujja nsabeko nekye kusaba kiri kimu kyokka pastor weewe obudde aba bagera biki boogere obudde taweewadde muganda wange kibi nnyo okubeera mu bufumbo n'omukazi nga tomwagala kibi nnyo okubeera mu bufumbo ng'osanyusa busanyusa bantu naye nga gwe teweesanyusa kibi okubeera mu bufumbo ng'ogenda kudda mabega emyaka n'emyaka nga wejjusa obufumbo tebuli about kwejjusa obufumbo buva ku ntobo y'omutima ng'omuntu mugambe yoono ensobi waki basingo mother bangi ne basingo father twagala nnyo okusanyusa abantu tata omutwalidde omwana omutwalidde omukazi ne mama omutwalidde omukazi bagamba ekiwana kitu kyagala oyo mwana musiraamu oyo mwana mulokole oyo mwana muki twagala mukala mu lujja luno twagalamu omukazi nga musiraamu noonoonya omusiraamu n'akubula nga muwula ogwa ku mukatuliki mulokole mu protestant n'otuuka ekiroga kaafuna omusiraamu n'ofuna omusiraamu n'akutamya abakazi bonna n'ofuna omulokole n'akutamya abakazi bonna kati love teri mu ddiini teri mu kika love kiri about gwe kikyowulya mu mutima nga gwe omusajja kubanga mama ne taatawo baganda bo mikwano gyo bakoma ku lubalaza ekigera okubeera mu fumbiro ly'obufumbo mugera kibeeramu naaba siwagira pasita kubeera mu wuulu bagira pasita okwewa obudde kubanga ffenna aboogera tetumanyi kiki kiri mu bulamu bwe tetumanyi waki essaawa zino bbanga lino alinzeeko obutafuna mukazi tetumanyi lwaki obulamu bwa butwaziza waati osanga alina enkovu etanaba kuwona gwe engeri gyowonamu mu mukwano sijja engeri gyemponamu mu mukwano abantu bayita mu bulumi ne bagamba nti okuddamu okwesiga omuntu omulala kijja kubeera kizibu ayimiridde nga woolaba kungulu ayimiridde naye munda aliki empisa obulungi bw'omukazi tebuli kungulu buli munda ajja kubeera mulungi nga naye kizibu nga tafumba tamanyi ngeri gye bakwatamu musajja akabozi takakuwa akabozi akakolera time table
ng'ali awo ng'omulaba naye yeegombesa mu bantu ogajjako balina omukazi naye ng'omukazi takuwa kitiibwa nga n'okumukwatako mu buliri akwekanasa embuto azijjamu akuzalidde omwana omu buli kimu ekikyaga kibba bubbi akutamisiza mikwano gyo obuvumba obuto sibwagala pasita agoberye mutima gwe tujja kwogera tujja komenti nga akakazi kamusanda kasufu nnyo but end of the day yamanyi kyayagala naye tanavayo okutugamba naye public yetaddewo akazito public erina okuyiga okumanya ennyondo zaayo zirina okukoma mu bulamu bw'omuntu okitegeera nina obulamu bwa mirundi egyo bwempa abantu bamanyi ndi musiru sitegeera ekyo nno kimanyi nakiteeka mu politics kati osanga mu politics oyinza ogamba ndi musiru sitegeera kati mu bulamu bwa bulijjo abantu bamanyi siina mukazi abantu bamanyi ndi single father abantu bamanyi ndi awo but ntegeera omuwakuzi w'entalo ntegeera ate serina lutalo lwempakula nga terunsanze oba nga terundese ku buzibu era buli lutalo lwempakula mpako n'ensonga lwaki mpakudde nze okuyita pulezidenti wa nigira nti pulezidenti wa nigiina nina ensonga zange era netasobola kunziramu kubanga wanziramu amanyi ekiddako firebom fire ajja akoze addemu akole evidiyo egyo nga nziramu Baby Glory yatulaze omwana omanyi omuganda agamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka Baby Glory bamwogeredde ebigambo bingi ebitali biwoomu bamuwandiseeko ebigambo bingi naye mwebazaako kino ekimu kyokka kyokka obutabeera okubeera soba bawala bangi nnyo baavaako naye nga mubawala batambula nga ekibabeeza mu nsi mwenge gubabeezeza mu nsi oluusi njaga ice nomulaba akwata mike n'ayimba naye nga ice yamuleeta okuba nti n'ayimba Baby Gloria mwebaza okuba omukazi omugumu asobola okulwana entalo zonna ez'omwoyo nezitali za mwoyo ekingi ekiriwo nti akulidde mu ngalo z'amaama omulokole famire gyakuliddemu yabalokole era ne Katonda amuwadde omukisa tatuswazizza nnyo nga bwe nali nsuubira ng'abantu bebasuubira baana bangi nnyo obawulira nti gundi oli owa gurupu weti yabadde wali ng'ajjamu olubuto tomumanyi abantu bo baprotectinga naye nze abaana bempa respect mu art abakuze mu art Baby Gloria ne Little Tammy nagamba Little Tammy musawo ali mu America era tewewuunya nnyo Little Tammy okugamba nti no bamwanjudde oba bamukubye embaga mu America kati Baby Gloria atukubye ate walabye empeera ya Baby Gloria ate Baby Gloria atadde ekifaananyi nga amabeere gonna gali wabweru ye omwana akuze ng'atya Katonda tomanyi kyensibangamba muwala wange ne mugamba Melissa byonna oyinza obbinkola naye ekintu ekisobola okunkola n'onnumya nempulya nga nsaanyeewo nga bampereza ekifaananyi kyo ng'oli bwereere oba mpe mudde ng'owemudde okoze buli kimu era muwala wange tali ku TikTok talina social media si because tajagala alina essimu smartphone nedda agiina ne ku TikTok agendako nalaba buli kimu kigendako kati byenjogera abijjawo teriyo kintu kikitredinga nga takiina era akimbuuza naye teri kintu kisinga kuluma nga mukwano gwo amanyi obwerero bw'omwana we bufaanana ngalaba ka video k'omwana wo obukyala bwe omubiri gw'omwana wo mwana ali half naked nze oba onzise Melissa muwala nga bankoze ekivve simanyi nakumanya kati nebaza mama Baby Gloria omukuliza mu ddiini omanyi omwana akulidde mu ddiini ayawuka nemuntegeera nemundaba y'ebintu era omwana muwala yena yena gy'oli eyo fuba nnyo okuba nti okulira mu ddiini oba nga oli mu Isiraamu oba nga oli mu Katoliki ng'okulidde mu ddiini
mama angajirimu nnyo munda muli kwa mama agibaddemu from day one. Mama ayagaliza kisinga ekyo kyataafuna olusi kyayina. Mama yenna wosanga mama akaera ku makyokotogera omwana we gwazadde manya mama musiru. Baba bangi nnyo bawulira obujja ku baana baabwe. Okitegera bazadde bangi nnyo bali mu nsi muno ng'omuzadde omwana amuleetera omukazi oba omusajja tamwagala amugamba wano njagala muganda toyetawo muntu atali muganda. Musajja tunaleeta omukazi oba mukazi tunaleeta mukazi ng'amwagala ku mutima nagamba nedda sebufuwa maka gaffe g'abasiraamu bw'aba tasobola kukuba takbir Allahu akbar. Ffe twagala babikuta wano ng'ataddeko n'esigido giraba mpanvu nnene nagamba nze saagala wano muntu atali musiraamu. Tondeetanga omukazi atali musiraamu, tondeetanga omusajja atali musiraamu. N'osanga oli nga mukatuliki nga n'omuddali agwira agamba saagala tondeetanga no maka gange muntu atali mukatuliki. Nze kankunyumizemu kasitoole. Omwana ye mwana muwala yagala n'omukwano n'omuntu atali musiraamu. Ninga family gyavamu basiraamu bali Kongo n'azaala omwana we yazaala omwana ne bamugamba ono omwana ono takulira wano ffe twakutegekera omusajja omusiraamu musajja mugagga ali Masaka saagala nemukutambula na saitwani eyo mukazi wattu n'agenda gye musajja gye bamutegekera agenda okudda eyo musajja gwe bamutekera n'amufunisa siriimu n'amuzaalamu n'abaana agenda okukitegeera nti ali lubuto ng'amaze kufuna siriimu yakyawa maama we n'akyawa taata we n'akyawa baganda be n'akyawa obulamu bwe. Kati ensi agenda asiga busiizi buli musajja amugambako oba musiraamu oba mukatuliki asiga busiizi famire yagikyawa n'omwana gwe yazaala naye yafuna obulwadde nga bujja ku maama we ku busungu bw'alina mu nsi. Ensi eno Allah teyali musiru kuwamukka bakatuliki gufaanagana gw'abasiraamu. Katonda teyali musiru kukwata mukka mulokole gwassa n'agwa musiraamu. Katonda teyali musiru kukwata mukka omuprotestant n'omukatuliki gwassa n'agwa omusiraamu oba mulokole. Ffenna tussa omukka gwe gumu olw'ekigenda tuli kifaananyi kyekimu mu maaso ga Katonda. Naye ogenda n'ogamba nze saagala musajja ano atali mulokole n'oteekawo sebuno n'embeera omwana nagwa mu mukwano n'omukasajja omusiraamu oba n'omukazi omusiraamu ng'amwagala bitya n'omumulemesa kiba kitegeeza Katonda gw'osinza tomumanyi because God is beyond love and hatred. So Pastor Bugembe tumwe time ajja tuwa omukazi gwe tunaatwala mu maaso. Kiruma nnyo okwera nti pastor leero awasizza ayanjudde enkya n'ava mu bufumbo n'omugamba pastor Bugembe naye yavudde mu bufumbo ennaku zino Katonda naye yapangisa abantu amaka yagalekawo gwe kyoyagala ekyo omusajja mumuleke atwale obudde. Bapasita bangi nnyo bakirumira mpita bbiri. Ate bano abanenya Mama Gloria balalu nabo nagambye maama yenna akwatibwako ennaku ku mwana gwazadde ayagaliza ekisinga omwana gwazadde apulaningira omwana gwazadde ateekateeka omwana gwazadde ayagala abaana b'ensi. Abaana b'ensi be balwa ne bbaawo gwogenda omuleetera ajja mwagala ng'owuwe kuba omwana gwazaala yoyo maama ategeera yakuwedde profile y'omusajja nti n'emyaka gye ye Gloria byafunye tabifunanga tebamutwalako ku proposal wabweru ye yagifunira ano mu Uganda. Kiba kitegeeza nti maama kaasi yamuliko yakutuka nti omwana we ensi yona gwemanyi tamuswazizza teyeewebudde. Toyinayo katambi kona kalaga bwerere ba Baby Gloria. Toyinayo katambi kona bakifaananyi kiraga mpale ya Baby Gloria jambala ey'omunda ogiyina. Kyokitegeeza nti omuwala oyo akuze yeewa ekitiibwa. Omubiri gwamanyi nti gwina kulabibwa musajja ogwo. Ayinza okuba nga artist. Ba artist bangi nnyo abalokole abasitama abaweebuuka ensi bye yatwala ne bafuuka ebisassalala ebitategeerekeka. Kati ovanga ku muntu ku myaka emito ng'oli sita n'ojja ng'okula n'osigala ng'oli soba batono abasigala nga bali soba batono. MC Kati yatandika kubanga sita ng'ali mwana muto. Flavio kyovula nti Flavio wa Capital naye omuwa ekitiibwa nti
mu buto bwe bamugume byani oyo wa NBS kanali abo abaana bawa kitiibwa. Kizibu nnyo omuntu okubeera nga oli sita ng'ovudde buto ng'oli sita n'osigala kyekimu n'osigala ng'oli soba. Because wangamba sikyaliwo ani Musuuza president wa Nigena ya NRM bana babeere ku Museveni bana abaale ne ba SFC bana babaddaladda ba SFC abaale yeah najja namukuba akama ababadde ku ground bagamba mbu yabadde amugamba Museveni ayagala kugenda ayagala kwogera agende Kenzo yenga agamba zinyagala kuyimba Museveni wali yamaliriza Kenzo asindise musajja oyo sigwe gusose Kenzo ng'akikola obasindika president gwa Nigena sigwe gusose ng'akikola bebe kuli yakikozeeko Kamiliyoni yakikozeeko sigwe gusose president wa Nigena okukola ekintu ekyo era tomunenya kubanga oli mulimu gwe bamusasulira kuyimbira president Museveni nakuyimbira abantu ba president Museveni kati ate gojja n'ogamba mu ofiisi ye mweyaga okuteekera amateeka nga ye wagenda mu ofiisi zaabwe alina okutambulira mu protocol. Teri kintu kisinga kubeera kibi muyimbi kubeera ng'ayimba waati n'omugamba yimirira tokuba oluyimba lw'eggwanga kuli mulimu gwe gwina standards gye gwina okugobereramu. Nze ng'omuntu simwagala but I respect nti avudde wala okutuuka waali. He's a brand. People bamusasula mulaba ayimbira wakati wa milioni 15 kwa 2 okitegeera omuntu ayimbira half omutalo gwa $1 tokisobola mugamba nti nokimiriramu president agenda nedda ssebo eriwo ofiisi ye alina ogiwa ekitiibwa nga president Museveni bamuwa ekitiibwa nga bagenza omukola ki omulaba eriwo ofiisi ye nti agitaddemu ssente nnyingi nnyo enesiraiminseke omugamba tumanyi yimiriramu vaawo president ayogere ekikimusiza wansi because he is a brand. He get paid because he performs. You understand? Kakati omuntu yena criticizing embera ya Musuuza. Kyekyenga president Museveni wabeera nga akola interview owa kamera n'agikwata ng'ayayuya n'agamba gwe kuwa cameraman sagala bwe yayebo because naye amanyi okwayuya kiri nnomu naye ate mu protocol tokkizibwa kulaga president ng'ayayuya mu mateeka naye ate ye agamba nedda ssebo president okkirizibwa waba atudde waati n'oveeri n'ojja omutuukeko protocol ina okuyita mu protocol kati ne Musuuza omulimu gwe president wa Nigena oyo aguwa ekitiibwa tomanyi how much money za investing mu kintu ekitibwa Musuuza Eddie Kenzo tomanyi nti yayimbideko ebivule by'obwereere Musuuza atandise okufuna ssente mu bivule emyaka 10 emabega 10 years back wefuna BET osegera ne ku campaign za president Museveni eza stamina Musuuza oyo yakolako ekintu kyekimu kyekyo president Museveni yajja nga bamulimbye eryembyawo simanyi tugakuwa emotoka yagudde simanyi bekibi yamusuubiza kati nga tebamukkiriza kufuna president Museveni wantu wonna kwogera naye era ewe yafuna kachance n'akwata omuze n'alo muzeeyi n'ayogera ebigambo bingi n'amugamba jangu okitegeera so nze sikirabamu ntiro kizibu because bonga nti njagala kuyimbira president Museveni ng'ali awo ayagala kulaba amaanyi ge bwakuba enyimba abantu tebawanika emikono president Museveni akasajja kalina namba zikano sina kasuula okitegeera kubanga yamanyi akatale ke mu bayimbi nagamba mu bayimbi mu Uganda basinga okwemarketing abamanyi brand abamanyi amanyi g'abantu g'erinnya lya Musuuza president wa Nigena oyo mulaba amanyi ekintu ekiyitibwa erinnya lye amanyi g'erinnya lye omulimu gwe agunoonyerezako kusinga abayimbi abasinga obungi mbu kino kye yakoze yalibanga yeggalidde mu state kati Musuuza we yatuuka oyo president wa Nigena takyasabirwa kati mu bayimbi bano kenja kankubabuulire bebe kuno mulaba takyasabirwa okujjako God forbid ng'olutalo luzze nga evuddeko nebanga evuddeko okimanyi nti omusajja yakola milioni 200 buli wiiki
oyo bebe kulu buli week okimanyi wata kimanyi okimanyi ne bebe kulu yakuba diiru okuva mu State House eyo naye ebbanga lyonna bebe kulu omwetegeeza abadde akola ebintu byabwerere nga bikolera NRM atandise okufuna ku ssente emyaka 5 emabega 7 emabega laba wajja afuna diiru n'agimutwalira omusajja namugamba mutabani wange kale omusajja namugamba waayi webale kuntuusa kwata naawe omutemu ago gugo aleeta bebe kulu okubeera kyali kati mu miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 2 biliyoni tebukyakubisa bebe kulu nduulu yomu kati ku basajja abagagga abayimbi bebe kulu mulaba oyo buli miliyoni 10 miliyoni 2 miliyoni 5 temunkubisa nduulu ebyaddala nze simwagala ng'omuntu naye ate nkubulya banze nakula bulala amazima nga twala amazima n'obulimba mutwala ne bulimba kati bebe kulu Eddie Kenzo bayetegekera obukadde bwabwe President Waniki ali mu kuzimba ennyumba I think egenda okusinga eyinza okuba nga eddirira eya bebe kulu mu nyumba ez'amaanyi z'aba celebrity ng'ogyeko yahamu kubanga yahamu yesinga mu bantu abamanyifu ojja mutegeera mpola with time ojja mutegeera lwakubanga lasita yakula bulala wategeera nti tomwagala nakutandika okukola kyokuba ebikono but funayo time otegeereko naye kyaliwo empozi bagamba wenakola gundi eri video tebakutadde mukanayo kyani waki tebansiba boyiwo mwagala nnyo era mu basajja abayimbi abakolera obukadde bwabwe kamba kubuulire Bobi Wine yategeka obukadde bwe tosuubirayo okutegeera nti Bobi Wine atekeera ku makya n'ayavuwala okujja nga olutalo luzze muganda wange kankikuddiremu tosuubira okujjako ng'olutalo luzze oba ekizibu kyonna nga kizze Lagadi omulaba yategeka obukadde bwe Lagadi y'omu ku bantu abakiswamu ssente nga zigenda mu sekita ya entertainment yakolera obukadde bwe Eddie Kenzo abantu bamuvuma olidde bw'ataalyanga nga bamugamba olidde kati kazirire ddala nti alidde ddala akole eddala ebintu ebiraga nti no yaliya yategekera obukadde bwe bebe kulu yategekera obukadde bwe okitegeera mama Maria Mundagire yategekera obukadde bwe Halima Namakula mama Halima Namakula yategekera obukadde bwe Misa Kisemakula Geoffrey Lutaya bamwitani ono kati yayimba tulukubungeke yani oyo Bayinja kati wali wata bamanyi bamwita Navio akyenda ne kusendeza jjajjaawe tanawa kulya kuza mama we tanawa kulya kuzize akyali kuza jjajjaawe liripazo so akutegekera bukadde bwe because amata tutamanyi kuzanya matatu matuufu osogera ku NRM n'oyimba but si kyekimala bintu bingi nti ojja kwegendereza abantu bonna abategekedde obukadde bwabwe abo bonna benkubuulidde nga balina ekintu mukulu wulu ali awuliriza so kino abembi kye balina okumanya naddala nga omuyimbi tanaakubuuka emyaka 10 egijja mu maaso b5 okuddamu okufuna upcoming kijja kubeera kizibu kati gotereeza guno omwaka guguno twakatwalako emyezi egyo upcoming kyalimu ow'amaanyi nandalaavu kakijja kubeera kizibu kijja kubeera kizibu nti ebintu bigenda bikyuka naye nga ki ekibikyusa esouthern politics yayingira mu industry y'okuyimba bebe kulu kwe kuvayo gamba kati si nze nava mu byekiyaye tosobola kunninza 1 hour omanyi
katogera ku bintu bibiri. There's what we call legacy. Netogera ku kintu kiyitibwa professionalism. MC Kati legacy ye amaanyi yeyogerera. Era watuuza Bebe Cool 1 hour. Bebe Cool so understanding and because we are mu struggle. The professionally bombiriri tosa kutuza Bebe Cool 1 hour. Ategera. Ane Bebe Cool tosa kudisinga ate MC Kati. Because wotunulira MC Kati ne Bebe Cool babadde basinganya muki mu history waabwe mpola mpola but ebina bibera mu industry eri funny nti oyinza gantu wava mu byekiyayi ninga ato kyali byekiyayi ngoyisanga omuyayi bweyambala ng'omuyayi bw'ova mu byekiyayi omanyi omuntu otandika okuba n'otandika okubeera nti no oli icon w'ekintu enneeyisayo yekyuka amazina go gozinaago osimanyi ng'okutamya agaikyano n'ojjamu olubuto n'okolawo ti mulimu ebintu bitaddamu kukola nga icon pozi kyaliwo kansirike oyinza okuzzayo ka video nga musajja kyakkolondo kyaliwo mulimu abantu bemanya bali ku perolo eya Bebe Cool oteeka okubanga kwoli muzeeyi kwali low feet ye ali low feet kyomanya ali low feet naye wambwa alina omutima omulungi naye wambwa buli muntu ebyo ebintu bibiri abirina kyova olaba kyeya nze nsobola okubeera nga okusaba interview nyanguyira naye newabaawo oli agamba Jacob Wambwa musabidde interview y'emyezi 2 kati kankuwa ekyokulabirako nali ku gundi ya Little Boss press conference ya Little Boss nakola ne interview kuno omuwala wa NTV omunene Joey bambi akola ne kajja ne kaleta kamera Joey nakagamba vano oli akakopa bintu interview bigambo byemubuuza bambi ne kakwate ku ne kagenda kati mu kugenda natuma interview kati nenza somewhere nempulira nakogera kagamba omanyi Jacob ne Joey bangobye nga njanga ngamujjako interview inasement Jacob Wambwa niga katusinza mugobe na mugo okitegere niyo oli Joey era akola interview ye genda ku TV mu program ye ningataga muntu ina akole muntu mulala ku typinga Jacob bango ye ngamba tunza mu kamera ovuga amanti Joey amugobi yagala Jacob akoze ki nenzo ngambira ndi omuntu Wambwa mbera ko nensonga zange wachi Wambwa okitegere kati Bebe I know mutima mulungi for that I believe ne Wambwa you true luster is not a true luster is not a true luster but na gana mu definition ya luster is not a true luster just so yaga kuisa ukintu kyo ku protecting a brand yo kola damage control ebina bikola ko nange nachali woli kabotongo newe navaayo kati kyakola damage control tugende nansana Pastor. Bugembe ate nansana omanyi yani pastor. Banji wa pastor baliyo. Gomanyi Bugembe. Yekka. Omuntu jamanyi kuba jetonya. Efana ebyatambudde nnyo ngali n'omuwala. Musawo oba mu America. Asabire abantu baga pastor. Ndowooza yesaawo. Akakyala engeri gy'okatulaze. Bebe kiki? Eyogedde. Yagamba sikyaddamu kubulya kyama kyange. Nani pwe kyama kyange kiribako ngokitadde ku social media. Nembuuza kyama ki. Nasemba wano ng'ombuuziza ebintu mu bulungi nnyo naye mbikuddamu. Ngenda okuddamu okulaba ngambe. Nemugamba katemeresa bwe ngenda okukubuuza ekibuuzo. Sigadde. Nanga olina olugambo nga sina lugambo. Nze obulamu bwange bukosa nnyo ng'ekyokuyiga eri abantu. Nakubuuza ekibuuzo ne nkubuuza singa tugwa ku accident nze ne maamawo. Ani go wakidini. Abantu bonna bwe nanyumiza ekintu ekyo bampa sayidi yaabwe. Naga tumisa tukubanga yagambye akuwa awaggu. Nimugamba nedda munnange Yesu yagamba fena talina gwatuwaako. Kyakuyiga kikirimu. Ekikuyiga ekirimu nti omwana olina okubeera ne wuyire ey'okutegeera nti wempaako maama taata n'afa mu mutima gwo kikusigala muti singa mampa ddaani
kati buli abaana batakimanyi ekyo nga obulamu bwo bukosanga ekyokolaki ekyokusomesa abantu balala so nanganze sirina mukugamba kyama kyange wadde nakimu bwekugamba ekyama okyogera mugamba tolitaga kugamba nti ogera kunkweka kyama because okweka ekyama kiba kitegeeza siri mukwano gwo even if I'm your dad I'm your true friend. Tusumalirize Sally Shakib wiiki ewedde Shakib yabadde n'omuwala nga balina we bali naye tetwategeera bigambuka vidiyo kuba yali wala bagamba Shakib atulaze omukyala Zali n'akola vidiyo kimwezi ayitayimu zakusiibulukuka kuba yagamba kagenda asiibulukuke n'agamba ndowooza nkulu abalaze omukazi era temunenya ngambalaze mukoddomi wammwe omulala tutandikira nagamba relationship ya Zali showbiz jekoma okubeera amawulire gyakoma okutrendinga gyakoma okufuna sente siraavu yaddala relationship ya Zali oba yaddala oba si yaddala ya showbiz nti showbiz kutambulirako ebintu bingi nnyo Zali asooka okozesa omuvubuka oyo ekintu kyonna kyayagala nakikola nemugakola gendako awo tukwate omukazi mwana watewete omuwewete tutambule mu mawulire because amawulire ge galeeta sente wa Zali Zali gyakoma okubeera nga atrendinga mu East Africa mu Africa kasente kakola ki naye Shakibu simanyi oba yaba ayingiza naye kireka aba ayingiza kubanga Zali waba alina kasente sisuubira kuba nti asooka kumaani Shakibu okitegeera so nze relationship yabwe gitwala nga showbiz sigitwala nko serious nga nze olw'ensonga zange kuba Zali mumanyi nti Zali oyo ku mapaatipaati ge gemmanyi n'amalala ge nzirawo nenkwata ku ttama buli nnaku neebuuza buli tero naku neseebuuza naye Zali kikyayagaza omuvubuka ono nolekawo Diamond Platinum ayimbira emitwalo 15 egya $. Diamond Platinum gwolinamu abaana ayimbira emitwalo 10 egyo n'omulekawo awo kiba kinene okitegeera kati Shakib ne Zali mbawa respect because baleetera amawulire gaffe okubeeramu vibe ate y'omu ku bakazi abakyasinza okubeera amaanyi mu East Africa ye mukazi akyasinza okugobererwa mu East Africa y'omu ku bakazi asinga okugoberera mu East Africa y'omu ku bakazi abakyasinza okufuna ssente nga bazijja mu art oyo Zali so omuzannyo gwe gwazanya gonna gonna ali machuwa amanyi obuzito bwe Naomi Campbell omumanyi mukyala mu America yali fashionista naye Naomi Campbell yategeera amaanyi ge ga Naomi Campbell n'agakozesa yafuuka miliyoniya because of nti yategeera amaanyi ge bakazi bangi nnyo balina embeera nga balabika bulungi nga Zali naye n'obasanga nga tebabikozesezza obulungi bwabwe kati Zali obulungi bwe yabutegeera amaanyi gaabo abukozesa okuweerera abaana be n'okuteeka 10 ku mmeeza nga ye naye ate obulungi biseera ebisinga obungi tebukwerabiza nti Katonda yakutunda ng'olina okubeera anda wansi w'omusajja omusajja teyeetikka lubuto gw'olwetikka kiba kitegeeza buvunaanyizibwa bwo okuguluminga ensi nga balina okubeera Shakibu yali waggulu mukulabako Shakibu yali wansi mukulaba kwange ate ogutali musango nti ensi yakyuka nti abakazi ennaku ze bafuuka basajja n'abasajja bafuuka bakazi kati oba omukazi yafuuka musajja nga n'omusajja afuuka omukazi ensi ebeera tebalansinze kyova nti n'abantu balina obusungu bangi nnyo okusinga abantu abatalina busungu akalowoozo akasembayo kola ekintu kyowulya ku mutima ng'okyagala tokola kintu kusanyusa bantu bw'onoosanyusa abantu obulamu bwo bwonna ojja kumala ng'osanyusa abantu tebasiima baali bayigiriza 12 naye kuliko eyamulyamu olukwe kuliko eyamwegaana kuliko abatamwegaana musobola okuba nga muli balongo muva mu ndeejo naye ne mutuuka ku nsi kuno buli muntu Katonda n'amuwa omukisa gwe tokolanga kintu ku nsi kuno kusanyusa abantu abatali mu bulamu obwo